Russia bagamba nti okwetoola ensi yonna twolekedde akaseera akagenda okubeera akazibu ak'ebbula ly'emmere okwetoola ensi yonna n'olwekyo nsuubira okuba nti gavumenti ez'enjawulo zandibadde zeeyambisa omukisa guno okubanga ziteekateeka ebiseera ebijja baga nti embeera tegenda kutereera kati okuggyako nga waliwo ekikoleddwa oba oliawo. Olutalo lw'eggwanga erya Ukraine luyingidde olunaku olw'ataano mu omunaana nga lutojjera wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia newankubadde nga amawanga ag'enjawulo gavuddeyo okulabula Russia ku kyekola bannaggaga abatali bamu bavudde nga bagamba nti mukama waabwe Vladimir Putin omukulembeze w'eggwanga erya Russia kye yakola okubanga oba oliawo ate alumba eggwanga erya Ukraine abaviiriddeko ebyenfuna byabwe okubanga bigootaana abaali ba billionaires batandise okufuuka ba millionaires ekitegeeza nti oba oliawo tekikomye kukosa Ukraine n'amawanga amalala wabula ne bannaffe aba Russia bennyini kibalese nga bakoseddwa. Bimu okubiri mu ggwanga eryo nga tweteekerateekera akaseera ak'okulonda mu ggwanga erya Bufalansa kubulako ennaku nnya Lipe n'omukulu Emmanuel Macron okulonda kugenda kubeerayo okwenvuunula bibya okulonda kani agenda okubanga asinga kubanga ajjukira nti okwasooka wadde Emmanuel Macron yafuna obubonero obulwa obusinga banne naye teyasobola kubanga ayitawo olw'ensonga nti yasobola kuweza bitundu waakiri 5 ku buli 100 ebikkirizibwa mu mateeka g'eggwanga erya Bufalansa okufaanaganako n'eggwanga erya Uganda. Nja kusaasira mpozi bonna abakoseddwa ababadde balina eŋŋendo ez'enjawulo ezifuluma eggwanga erya Uganda. Abakulu basoose ne batugamba nti ekisaawe bakiyimirizaamuko naye tuzzeemu okukola wabula ate amawulire genfunye nga balaga nti ennyonyi ezisinga obungi bazidaivatinze tezisobola kubanga zijja mu Uganda olw'ensonga nti runway yaffe enfu oliawo yabomose tekyasobola kubanga yeeyambisibwa naddala mu kaseera kano ak'embeera